ka 0.5 points singa mwe mwina 1.5 nafe tuddemu tusikirizibwa okusoma muddemu amaanyi because last PLE yalagera abaana abawala basinga abalenzi actually n'ebibuuzo ebya all level n'abawala era basinga abalenzi ne wano ku graduation twalabye nga abawala aba graduates amazeeko emisomo bakubisizza abalenzi kati kiddairi bazadde kiddairi abasomesa nti ffenna tuli baana bwe tuba tukwasaganya kubanga namulenzi bwe tubavaako ne tugamba owaye n'atandika ofuna akalimu ke n'agamba tandikiraawo kasita apoota kasita abajja kasita afunye ekibooda nga bamulekeraawo ne bwe twali eno era mu complaininga nga abawala bagamba ffe batutegeka ne batusuula mu mannyo gagalenzi agatali gategeke agatalina kye gamanyi kakatiriza ne mu byokusoma tusaba tukibalansinge yesa yandase tumala tukibalansi nga tukitegere nti omuwala wange olwa challenge zaayitamu naye nga bonna bafunye ekintu kyekimu so naye nga twogera obayiza graduation continues n'olunaku olwaleero paka ndoza lunaku lwakutaano tukyali mu graduation week abayiseeko bambi nga bali mu kutambula bali mu mmotoka ne bambi nga bali mu ssanyu mu mbeera yonna batambula sabo mu paaka mu bigawuni ne batuula mama nga diguli yagyetisse bwakuba akalulu bannange diguli omala gye namutuma yiino kati ngenda gigola ngitereke tubayozayoza mwera esomesa baana okay kale bwe tweyongerayo kakati Ministry of Finance bwefulumya budget anti eno budget ya 2023-2024 essente is spending in quarters now we are headed ku budget ya 2024-2025 mu mwezi ogw'omukaaga so ekitegeeza kati budget eyakamalirizo ka 2024 efulumye kote esembayo yafulumye era ng'erimu 4,000 billion ne sente ezigwamu awo obuse 1000 yes kakati sente zino wezafulumye tulina ebintu byetwadde tu expectinga okuli that is how we bagitemyetemye kuliko okusasula abakozi ebyokwerinda security esiga eddamuzi kuliko akasimu k'abakozi babinyweza nnyo actually ne mu budget yonna eri enamba eya 2023-2024 twalaba security yali esingako sente sinnakitegedde buno kano kali just kawumbi kamu obukadde lwenda okusasula abakozi okusasula abakozi security ne bubeera ezo ziba biliyoni kati obuwumbi 500 obuwumbi 5 esiga eddamuzi 2 so that abalamuzi akasiimo k'abakozi kaleko kangi kirungi ne mwana security yerina eriko omusimbi ogutokomoka kakati muno twabadde tusuubiramu ebintu nga saawa zino tumanyi obukiiko bw'okubyalo L1 L2 jjukira baateekako eringa interim bagira twakongezaayo emirundi twasukane kwongezaayo ogwasooka nejjojizwa ntwayongezaayo omukulu wa fayiro n'atunnyonnyola ensonga aze ne tuzitwala weebale nnyo ne tulinda kati eno budget yebadde mala ne tulinda nti ennaku zino zaali 108 ziri mmeka zeyasaba ezo nga zituggusa wano munnange nno twagala obbategeeza nti ba LC abaliko bakyamani bamwe bakyamani Edward b'okukyalo kyammwe bakyatwalira ddala because ebyavuddeyo biraga nti nno tewali ssente tebalina ssente z'abantu kusimba layini tebalina ssente za wiino kunyika mu ngalo zammwe tewali era ba LC bakyaliko bulungi nnyo bakyeya kakati naawo kati webanga 2025 ate tugenda kuba tutegekera jjukira tukyayinayo national census okubala kw'abantu gwakubiri bwe wanga akyaliyo okubala kw'abantu tegeeza ate ttiimu ekyaliwo yemanye enteekateeka eyo so bakyalina otutwala mu kubala twandibanga obukiiko buno bujja kyuka mu 2026 waamu kalenga n'okulonda kuzzeemu lumu kubanga kikatuva mu kulonda tugenda kwetegekera Africa Cup bingi nnyo ebikyagenda mu maaso so wetugamba 2026 ya President Museveni agenda obbanga yafuga biwangamba oli wano nakukola ntya twegana byongamba mu bantu nawe yagala bane tetunnabatandika kugamba byakulonda tetunnaba wachingamba no light I've come at yaliko
wangamba kakibe kyakomawo ani agamba igwe nze naliwo nongana tulina biwasange ne bagamba pozikwefu kwefa kaya tugamba wano kwefu bikimi yakitugamba kale bwe tweyongera waliwo ensonga z'abalaalo mu ggwanga muno kuva ddanga ng'eggwanga balaalo ng'abalunzi kati n'abalaalo ng'eggwanga lyava mu balaalo ng'abalunzi tewaliyo nti nno balaalo ggwanga abalaalo actually bw'otuna eggwanga ly'abalaalo liringa bakyotala terina we liva. It is just a formation eva mu bantu balala then ne litondebwawo but tebalina mbunsibuko nti bava wano kati it has always been abalaalo era nga wuli nti omulaalo oyo mulunzi nga batambula babeera batambula n'ebisolo byabwe nga bagenda we basanze oba ewantu ewalungi we babeera ne bifiidinga then awali amazzi n'omuddo we bawummuza ebisolo byabwe era nga wabaddewo olutalo like tukuze tuli olutalo li mu Northern Uganda n'abalaalo naye mabegakawo President Museveni yabagobayo abalaalo baviira abantu mu Northern Uganda baali baluna ente naye nga sibaayo kati we bagenda eyo they do the intermarriages because babeerawo ebbanga ddene kati eno product gye bonna be basanze abamu babeera n'abana Kenya now kati product lyeryo eggwanga lyowulira nti abalaalo nti oyo omulaalo naye nga teririiyo mbuno liryawo bye abazungu abazaalanga mu bantu b'ebusoga abakola ku bridge ne bafuuka ne bazaala bakyotala ne bazaala bazuwena bwe bityo olunyonyedde bulungi kati abalaalo abo we bagobebwa mu Northern Uganda kati entambula yaabwe ejja banoonya kati we bagenda okubeera naye ababaka abali mu kabondo ka Buganda babagambye no tebajja era nga akulira akakiiko ako Muwanga Kivumbi yabagamba naye temusala naffe tetuli bulungi naffe tuli baaju ya overly populated wano mu Buganda kyoma bangi nnyo nti beetaaga ttaka nga ddene bajjira ddala ssebo ne babeerera ddala ewantu kati waliwo era abasoba mu Kanaana bali awo Kayunga mu kibira ekimanyiddwa nga Bajjo Central Reserve babaddewo for 30 years kati bo bagamba kati aba National Forest Authority bagamba abantu bano baagala babagobe ekibira kikalidde ente zikiridde kiweddewo so bagala baddemu nogo omuze gw'okutambula nga balunda ente waki bafuna mafaamu wamu ne balunda baabana we basoma kodi era kyekyo omubaka Muwanga Kivumbi kyagambye nogo omulembe gwadiba gwagaga mubeereeko ewammwe abayizi bati balina kale bafune mufune we mubeera nti we wano we wammwe tukoleyo kati kuba kati waliwo ebintu eby'ekizungu ebyajja musimba omuddo ente zammwe kati buli alina ente nyingi bw'anaatandika okuzirunda nga bw'atambula pulezidenti waffe tayinza zirunda paka Kenya n'atadda alina nyingi ate zino ez'amayimba mawanvu zino naye yasalawo azirundira wamu so babagambye ogwo omuze gukome kakati waliwo olwo olutalo kakati chairman we Kayunga owa NRM Kalangwa ye yagambye tebagoba balaalo balimu ekyo ekibira era tebabagoba obaana babalaalo n'abagamba nammwe mweteeketeeke we bajja obbagoba aba National Forestry Authority nammwe mulemereewo bwe kuba kwekuba masasi buli omu ajjeyo emmundu kugira nkuma muliro mu bantu naye baba National Forest Reserve bagambye bino tebannabiwulirako ebyogoba abantu kuba abasajja bagamba basasula ne grazing license bagisasula ekibira abakulira ekibira kati bali mu kwekaza so zeze ensonga z'abalaalo kale kati nga tumaliriza basebo ne bannyawo munnange wootabadde omanyi wootabadde ebintu byagwa mu ggwanga muno munnange mu maka g'omuwanika wa NRM mu Babula Nekesa omuwanika yakola ati yatereko amajja ababbi bagenda bamuyingirira kati ati bamanyi atyambuye treasure naye nange manya mu post zibeeramu eyawabulamu kakati nomunnange by chance nabwe basanga sente wakaawe nga naye tamanyi muwendo gwazo abaasuka zebaite bambaye leka kati John ogamba osobola omugwako ewaka nga alina amajja nga teyasobodde nga basobola obba nga alina sente nga alina ozitwala mu banka naye ndowooza n'afuna waawo ekyobwangu oba mukyala amugambye ndi waka nzadde oba ontegeera kuyinza obutaakuzaala nkwetaaga oba nkwetaaga nga ate kyamwetaagako naye akola kyakyetaaga kakati munnange bagenda bagwa obuwumbi kaali kawumbi kamu obukadde 2 oba 4
ziyali azitankana naye nga tamanyi bulungi butuufu bwazo. Bambi tali shuwa sente nyingi. Kati munnange ababba ssente mbo baali basirikale. Kati abasirikale nga bafuna wa booda. Kakati munnange baba babuuka ekikomera. Sente ezimu bazisuula ebweru waaki. Nga mpitirivu zibayikako. Balina mbu gwe beekanga. Kati sente ze basuula wabaawo omulaalo ono gwe badde oyogera kazifuna. Aziteeka mu kayumba. Abalaalo bava mu kulunda kati balonda sente. Muganda wange. Kati omulaalo bw'alonda sente, omulaalo tafuuse obuzibu ku kyalo. Omulaalo alya buli kimu kyayagala. Omulaalo avuma buli kyayagala. Ngero omugagga. Mukama we agamba ono gwe nsasula akakaaga sente yazijjeewa. Agenda oluyingira mu kayumba k'omulaalo ng'omudidi guli mu ki? Mu kayumba. Konna nyini muntete zibange ente zalina kuzimba zikama ssente. Neyeeyolera kasente. Kati ebisawo ebimu abasirikale badduka nabyo paka mu barracks ensambya abo babakwatirawo. Kati waliwo omuvuzi wa boda amanya yeeyita Paraso ye yali yabula n'ekisawo ekirala. Era twagenza okumalizanga ekisawo mbwe eky'Eparaso kyalimu obukadde 105 ne bannamasaka mu nswazizza nnyo. Mwe mbadde neesibiddeko olwo kuba bamukwatidde wano mu nnyendo wano. Naye bambi essente ze ataafuye okuzisipendinga bulungi. Bwe yafuna kasente Paraso yavuganga boda yasoose kugula mmotoka hali ya kawundo bukaddaana ebadde eriddeko. Naye seyimu tosobola kwagala ovuga boda nenkula ng'oyingirawo mungeri yonna ebibuuzo bibeera raised. N'akola restaurant ya bukadde 10. Ennyumba yagulango yakoze ekyeno. Eteekwa kuba yagulango. N'agula ennyumba ya bukadde 20 2. N'agulawo kapoloti awo akalala ka bukadde 15. N'akola edduuka lya bukadde 15 n'awasizaamu ekikyalo ekimyufu. Mu wiiki emu semo gye sibaddeewo. Kati abadde sente kikyetamala. Abadde bw'ava ku restaurant bw'ajja atuna ku kikyala kye ne yeetoolola bw'ati. Awo we bamusanze. Ne bamukwata. Tugenze okumaliza nga sente ze zabbibwa ew'omuwanika zonna at least ze za gavumenti mu lutemya w'eriiso zikoze eki. Zonna pasa abasirikale babakwata. Omulaalo ne bamukwata. Ate tasubiramu ne yali ali. Kyembuuza bagenda ziri kavalinga batya. What do you mean? Nga bazikuta. Kakati nedda already eza restaurant obukadde 10 yaziteekamu. Poloti already obukadde 15 yabukola ki yabuteekamu. Kati yene ono osonyiwa musonyiwe n'afuuka kaada we n'aleemu.